Ebyamuna oluvannyuma lw'okuvaayo ne kimanyibwa nti ali ebisiyaga, omwami we Derrick avuddeyo n'akyogerako era mu bwennyamivu bw'ekitalo ennyo ng'asaba abantu bamuwe ku magezi mbiina mu maaso awo. Lydia Jasmine mukwano ye afunye ku ssanyu olunaku lwa leero. Rape oba mukyala Bindeeba naye muyina mu maaso awo ng'alinako by'abagamba. Bruno K avudde mu mbeera olw'abo abayimbi abeeyita abanene oba abeefuula kye batali naye nga mugamba mutya mwasuze mutya kansuubire muli bulungi era ng'enkola yaffe ngenda basaba vidiyo mugimpeereka like era n'ensaba gwena tunaba kusubscribe nga wano ku buyinzaanishasuvia subscribinga era onyige ne mu notification bell Desire Luzinda amazina ayogera amazima amazina ayogera amazima ku muwala we ne mutabani wa Jose Chameleone Honorable Zaake naye muyina mu maaso awo naye era nkusuubiza nti amalala gonna oba amalamba galindiire wano ku buyinzaanishasuvia. Nkutandise ne mukyala Bindeeba oba mukyala Cocktail oba Mama Prince oba The Black Habit munange olunaku lwa birthday ye naye abantu abasinga muyinza okwebuuza lwaki ayambadde bw'atyo. Agambye ayambadde bw'atyo ng'alina ensonga ye wegamba ayambadde bw'atyo nga alina ky'ategeeza gwe buli kyolaba kimuli kirikola olugoye kirina kye kitegeeza kale ebintu by'ayiseemu mu mwaka abasinga bamuvumye abalala munaye ate afunyeko ku ssanyu kugamba ebintu bw'ebityo ensonga lwaki ayambadde bw'atyo ate ye mwana muwala Lydia Jasmine mukwano ye yagudde eddambi nti omanyi munaye omuyimbi wa wano e Uganda ate singa afunako kolabo n'omuyimbi w'eweeru munnange awo omanya nti ensalo zikoze eki ensalo zeeyongedde okugaziwa era wonjogera ssaawa zino bali mu kufumba oluyimba olupya n'omuna Nigeria munnange ate bye biri ku sayidi ezeeza mwana muwala Lydia Jasmine munaye nno okubukako ebweru n'ogamba n'ogenda n'oyimbako ewansi ewalala n'oyimbako n'omuntu omulala atali munnayuganda munaye nno kiba ky'amaanyi era bye biri ku sayidi eze yewa Lydia Jasmine. Byati bya Lydia Jasmine nga tubitadde ku bbali tugezeko ewa Desire Luzinda munaye Desire Luzinda bulijjo abuuzibwa naye ddala muwalaawo n'omwana wa Dr. Jose Chameleone omulenzi kiki ekyo ekiriwo ennyo ekibagatta munaye kati wano we yazze ku konsati ya bbaawe Levikson bamubuuza n'asooka n'abyebalama kati munnange ndowooza olwavaamu ne kimulumiza mu mutima n'akola ki n'avaawo n'abyogera agambye bannaye bano ekisooka abaana babeera mu nsi emu ba mukwano beeyagane nga tewali kiriwo tewali kye bakola kale tugeze ebyabakulu tewali na kimu kye bakola kuba bonna baana bato just mukwano bukwano bye biri ku sayidi eze ate ye mwana mulenzi Bruno K mukwano avudde mu mbeera nga agamba abo abayimbi oba kale abantu bonna bonna abeefuula abanene kale agambye mufunenga kadde musomenga mu message abantu bamwe zabeera abasindikiridde kale tugeze nti Bruno K ataddeyo ekifaananyi kati mwe abajja ne mu comments nga kagambye abayimbi abasinga tebalina budde obwo nti oba bajje batunule mu comment agambye abantu abasinga balina ennaku ku mitima ye naye ayinza okuba nga awandiise mu message kugamba nga asaba nga kugamba nga ayagala gwe omuyimbi gwagiwandiikidde singa ogiraba n'ogisoma oba n'omuddamu n'omulipurayinga ng'aba gy'ateerera omutima guba gujja beera ate ye Ajati Kuruthumu avudde mu mbeera avuddeyo n'awandiika bwaguga we message ng'agamba nti mwesonyiwe bbaawe Akiramu n'agamba yes yaliko omufumbo era nga mukyala wa muzaata naye mmwe abantu mukisuusa nnyo kati oli wabanga yafa ye yalibedde waawo nga si mufumbo yalibedde waawo nga tafumbirwa n'agamba ate naddala mmwe bu bulogo obwakatandika obwa buloga mukisuusa nnyo maani ate ye bambi big eye ali mu nnaku empitirivu ennyo ey'ekitalo oluvannyuma lw'okubbibwako essimu ekyo kagambye nti essimu ye yeebaddeko ebintu bye byonna jjukira ennaku zino ali yakafulumya n'oluyimba nga luyitibwa husband material kati bambi ali awo omusajja watu bimusobedde naye agambye tebaagibbe kuya baagibbeko oli akwasaganya ebintu bye gwe baagibbyeko neera mu kaseera kano ngendako siibulira wano naye era nsaba nkulekereko ka vidiyo ka Derrick ng'ayogera ku byamuna ebyokulya ebisiyaga mweraba vidiyo eno ekwasamukka ennaku era nsaba ku matu gammwe ngenda kuba nga nsaba obuyambi yenna ali anaabasobodde okunyamba mu ngeri yonna gy'onaaba osobodde okunyambamu at the same time ngenda kuba nga ndabula bankuba kyeyo ngenda kuba ndabula abasuubuzi ngenda kuba ndabula omuntu yenna ali eyo nga okozesa nnyo ennyonyi oba ng'osuubira okukozesa ennyonyi mu maaso awo twafunyemuko obuzibu nina mukwano gwange gwe mulaba ku screen kuno bamuyita Junior abasinga abawangaalira e Dubai awo ku kikanula mu Derrick abasuubuzi mulina okuba nga mumumanyi ne Uganda abamu ku bantu abatunda amasimu oba abasuubula amasimu nga musuubula Dubai omuvubuka ono mulina okuba nga mumumanyi bamuyita Junior omuvubuka ono yakwatiddwa ku airport e Dubai yes bamutisse enjaga Junior ono mukwano gwange kuviira ddala nga nkyali Dubai
ya mukwano gwange. So bamukutte naye nga abamutisse enjaga bantu bali ba mirundi ebiri. Waliwo agitikka okuva e Uganda ne wabawo a receiving ali e Dubai. Oba nfuna nga sinagenda maaso mbadde nsaba muwulirize ka audio kano. Junior ali mu kkomera ssaawa eno bamukutte ali e Dubai. Nsaba uwulirize ka audio kano. Ngenda fono ne yampe ebinyeebwa kino kikugamba. Mwana musoni ekwapa. Junior, omwana wange owamba omwana wange zwamba agenda beerawo atya nga siriiwo. Omwana wange zwamba mbonalabika bambi ambuuzeeko. Mbonalabika ambuuzeeko. Omutima gunnuma okwebaza ndowooza malayika mpulira eddoboozi lya malayika nga limpita buli kaseera. Junior bavuddeko mwana. Omwana gatandika olabuuza dadi wange aliwo wallahi mugenda mugamba ngaki. Junior omali mwana sooka osiriikirire osooke tulabe enki ekinaabeerawo mwana kitegeera. Omwana aliwo. Oyo Junior ali mu kkomera e Dubai yabadde agezaako okkuba essimu ng'akubira omu ku mikwano gyaffe bamuyita Hassan ali ebweru okulaba nga agezaako okulaba nga amuyamba akommunikatinga naye alajana kimu muwala wange agenda kukula atya muwala wange agenda kubeera watya wesiri. Abasinga mukimanyi bulungi nti e Dubai omusango gw'enjaga bakusiba ekitone nnyo gibeera emyaka 20 emyaka 25. Yes, ekisa Junior ekisa kye yakozesezza kye kyamusudde mu buzibu. Abavubuka bali babiri, waliwo ali e Uganda waliwo n'ali e Dubai a receiving. Ekifaananyi kino ye muvubuka ali e Uganda. Abamumanyi muyinza okuba mumumanyi, nkyagezaako okumunoonyerezaako okufuna details endala ezimukwatako. Ekifaananyi kino ye muvubuka ali e Dubai era bali mu UAE muyinza okuba ono muvubuka mumumanyi era naye nkyagezaako okufuna details endala ezimukwatako. Oba omufuna kaakati omuvubuka ng'agenda akubira Junior essimu ng'amugamba njagala kundeetera ku bintu byange ki biri Uganda. Omulundi ogwasooka kati ono ali e Uganda ng'agenda atikka Junior ebintu ebyo naye Junior ebintu nga tannabireeta yabikebera yamutikka soya n'ekipooli. Ekipooli ebinyeebwa bino ebikube nga biri mu ttiini. Era omulundi ogwasooka Junior ebintu ebyo yabikwatamu yabikebera bulungi. Ekipooli ekyo yakikwatamu bulungi n'engalo n'akikebera. Oba okitegeera. Wadde omuntu amumanyi naye yalina obbikebera kuba musajja wattu amanyi obuzibu bw'asobola okufuna ng'ayisizaawo ebintu ebitalina kuyita ku kisaawe. Ogwasooka ng'abiyisaawo bulungi era ng'abiderivaringa e Dubai. Junior musajja wattu alina ekisa talina buzibu na muntu yenna. Nange kamwa kwogera nali mutiseeko ebintu okuva e Dubai nga bigenda Uganda. Yali andeeteddeko ebintu okuva e Uganda nga abireeta Dubai nga abijja ku maama wange nga tanzigyeko yadde n'ennusu n'ekikumi. Omutima omulungi gwalina. Kaakati wayita ebbanga ono omuvubuka ali e Dubai akubira Junior essimu muganda wange ninako emmere yange e Kampala mbadde nsaba kugindeeterako. Junior ndoza ng'asooka resistingamukko okusinziira ku information gye nafunye kuba yali wiiki eyo ndoza yali tagenda kutambula. Omuvubuka yali teyakitegeera. Kati Junior ng'atuuka mugamba kale babimpe. It was last week bamukutte ku Lwokuna. Yaddamu n'amutikka ebintu bye bimu yali soya n'ekipooli ebinyeebwa nga biri ebyasooka ne guno omundi bwe yakoze ki bye yamutisse. Naye Junior alina ebintu bye babipaakingire wa muganda we. Kati nga akubira oli ali e Uganda nga mugamba bitwale ki ewa brother wange. We bapaakingire ebintu bye ng'alinnya agenda. So Junior nga abakubire nga abagamba naye ebintu bye baleesaawo yababuuza mubikebedde nti ye babikebedde. Era naye mbu bwe yatuuka yakola ki yabikebera naye teyabikebera nnyo kuba bamugamba abinyeebwa na soya nga biri baasooka okukola ky'okutikka. Ng'omuntu gw'omanyi ndowooza ali afunye already trust bambi
ng'akwata bintu ng'agenda. Kati atuuka ku kisaawe Entebbe. Ku kisaawe Entebbe ebintu babiyisa mu sikaani. Omukazi amubuuza nti Rasta, ebintu bino tuddemu yamubuuza kiki ky'oyisizaawo ekyo ekiri mu baketi ko ye nti